Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media. Yuji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aganja Fadige manya tubaza okulike anti mutambula na fena bwe kitu tubasaba okusubscribinga kikulu okulikinga hamwe okusharinga content waffe tungera okulike anti tambula fena wakati mukuba tochi n'okutunulira amawulire nga begatambula mu nyaffe Uganda kisawo kya bya bukulembeze kisawo kya bya bufuzi gwanga Uganda ne mu aspect season tutunulayo oba oliawo ne tugefumitirizaako bwe kibanga kyetaagisa naddala nga galimu ekinyusi. So onako olwaleero atubaletedde ebyabadde wali emakerere kavule ku kitebe owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abekibiina ki National Unity Platform we baasibuludde abasiraamu bonna mu Uganda bakungaanidde ku kitebe ne balya oba oliawo ne babaako n'ebigambo oba oliawo bye badisikasinga ku bintu engeri gye bitambulamu mu ggwanga. Naye ebigambo byayogeddwa bingi okuva eri abantu ab'enjawulo byebimu ku bye tubaleeteddeko oba oliawo muwulire ku mbeera nga bwe yabadde Makerere kavule. Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka bwe yatuusiza eri abasiraamu obugundiivu naddala ku mbeera gye bayisibwamu seeka kiti oba oliawo n'abasiraamu abalala bye bazze bakoonako entweetinga gye batweetingamu abasiraamu then n'abasiraamu balina tafaali kimbi obukulembeze n'ebyobufuzi by'eggwanga betubaleetedde olunaku olwaleero naye nga tetunnabawa speeches zino ez'enjawulo. Tubajjukiza bannaffe aba Joram Financial Services. Joram Financial Services eno nno company yeesowolayo okulabika nti eyamba ku baana ab'obuwala myaka 21 paka ku myaka 34 abaagala okugenda ebweru okukola naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo passport olina toyina byonna babikuteekamu ne input otandika omaze osasula. Basangibwa wali Kanyanya gwayagala okubafuna oyita ku namba y'essimu 075 26 73640 075 236 noti okumanya ebisingawo bakubireko musobole okulabika nti mwogerezeganya. Katubongereyo ne speeches ez'enjawulo ezavudde bamaseeka ab'enjawulo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okulabika nti ajjukiza abasiraamu obuvunaanyizibwa bwabwe ku ggwanga Uganda na butya bwe balina okukola okulabika nti bateekawo enkyukakyuka oba oliawo n'abaleetera emirembe ng'amadiini gonna mu Uganda gatwalibwa kyekimu. Naye embeera zino ebiyoleka biraga nti waliwo abaana n'ebyana era wezimu ku speeches ezo waliwo n'abaaluzinga emirimu bangi basibiddwa bangi battiddwa naye nga ekibatuusiza kweryessa oba oliawo lwanzikiriza yaabwe okusinziira ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Katubibawe. This is not for granted. Bano Katonda yabalekera okwagala. Ekigambo kyonna ky'oyogera bwe kati oli muntu wawandako eddusu ono Nalukoola bambi yandibaddewa naye gwe wagamba nti Nalukoola kanzije ne ku kampeyini zo Allah tabaraka wa taala nayisizaawo era edduwa zo zikola lwa nsonga oli mukulembeze w'abantu. Kalukaffe k'abasiraamu mukadde waffe Sheikh Musata Allah musaasire yafaala jana n'agamba tubeera tutya mu nsi gavumenti n'ebeerawo okuba ku mukulembeze ebifo 18 temuli musiraamu naye taata n'otulaba abasiraamu n'otuwa ekyobumyuka mwanga kigimbi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kikuumire kama tweyanziza tweyanze okubeera nti walabye n'olabira ddala abasiraamu n'otuwa ekigambo kama wange ekkiriza nkwebaza okulonda abantu ab'ensonga. Ono Kalifayo ayogedde ebigambo galowooza ayogera bibyo ebyolose ennyonyi Uganda ng'agifudde ekirala. Ayogedde ekigambo n'agamba nti weebale kulonda Joel Ssennyonyi abantu b'otulondedde olwaleero lwa nsonga. Maliriza ebigambo byange nga nsaba mwenna temulowooza nti mbyogera ate President kyensiza okulaba ku bakulembeze esente baleeta za kibiina kyaffe ekyo kyengere. So mukama wange mmaliriza mu tikitiki 3 bwokka nga nsaba abakulembeze mukadde wange bonna boolondako baleme kutuswaza kubanga bwe tunaabeera nga tutambulira ku mulamwa nga baganda baffe bwe batambulirako olwaleero abanyweredde ku nsonga
obusente sente ne butatumalamu ebyobwanna kigwanyize ne bitatumalamu ne tugoberera ekigambo ky'omukulembeze waffe kyaliko takiriko nkyayagala kuliisa makage n'abaana be abo yamuwa sente azirina ennyumba ayina y'amaanyi esinga ey'entebe naye ayagala tubeere bulungi abantu fenna ayagala tubeere bulungi abantu fenna naye kyenjabiza nnyo okulaba omuntu nti okubeera obulungi okwaffe abantu ayagala kulyamu nnusu bitaano byokka abeere ng'atambula abanduddeko eddusu mbasaba mbeere nga mukola ekyetaagisa mukama wange pulezidenti kkiriza nange nkulageyo omuntu omu mukwano gwange ate ng'akwogerako nnyo takyalina mulimu naye era ng'okubeera nti takyalina mulimu kufaafaaganira mbeera ya nkyukakyuka abula bali lusonga imukotole ku salaamu kama wangu etakyakola takyakola lwansonga ayogera ku mazima era mukadde waffe tukusaba era mwenna abasigadde amazima tegugavaako wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu sheekhe lwakuba onkoze bubi zakatulumaali ate ne wange tozogenze bugenzi naye tuuka bulungi so mukama wange kkiriza nga nange mba waggulu eno tata nzitekawo ofuneko ekifaananyi naawe tenatimba mu ddiira abazzukulu balabe nti naliko n'omwagulanyi ego ofune emigojo sebo mukama wange pulezidenti kkiriza omumyuka w'omwogezi w'ekibiina atuuse ow'ekitiibwa omukulu Haji Waiswa Ali alaikum salaam mukama wange pulezidenti musajjawo chairman Nyanzi akuweereza obubaka era n'asaba tumuse mu dduwa Allah ayongere okutereeza obulamu bwe biidin rahman Sibo Deputy President ow'ekitundu kino ekya Buganda era Field Commander mu Buganda mu lutabalo luno Sibo Commander ku Parliamentary Front Lieutenant Joel Senyonyi Sibo Ssaabawandiisi w'ekibiina kyaffe Council Nalukola Kyayita Kinnaggwano David Lewis Lumongoya Sibo Ssaabavubuka Sibo Ssaabayiiya naddala nga tuli mu kisiibo Comrade Ali Bukeni Twaha Mubyani Sibo mumyuka w'omwogezi bakulembeze bannaffe mwenna ba MPs ba mayors ba foot soldiers basibo ne bannyabo kyakitiibwa okuddamu okusinkana ffenna awamu mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadani munzikirize mbatuuseeko okulamusa okuva eri omukyala ne famire yange yonna n'okusingira ddala nazeeko n'obwana bwange bubiri munzikirize bwebatolere ku salaamu oyo bamuyita Namagembe Shalom abasiraamu mwagala ne muyita salaamu tola ku salaamu oyo bamuyita Mbogo Shadrack abatolere ku salaamu salaamu alaikum awowenkomani bannange nsanyuse nnyo kakyogeddeko bwe twali Wambogo mu kampeyini twayogerako gye muli naye nze nali confident kubanga ndi musajja Wambogo ate nali Wambogo ate nze taata Mbogo kakati byenayogera nali ngeesigana nina okukkiriza ti Allah ali wamu naffe era Katonda engeri gy'atasula abantu be akikakasizza paka kosa enganyuma muzikirize ntwale akaseera kano okuyozayoza muganda waffe Council Nalukola abadde alina okugenda amangu ngera bwagambye twakayanya naye the sharks are born swimming ebyennyanja bizaalibwa biwuga
era nga babanyonyodde nti empungu badde abaana baayo eba ebaagala nnyo ebuuka mu bbanga eyo nebata ne bagamba mubuuke oli mpungu buuka. Era kansona Lugola alina ttiimu y'abalooya abasiraamu bamwisenga omugenyi omukulu tubadde tusobola tutamukiriza genda tukiikirira buli kintu kibeera n'abakulembeze bannaffe bonna bonna. Omuntu aba nsindiseeyo Lubongo yange asiriyo bamusindise bamukalakate agume era bulijjo mugamba nti Lubongo yakanagatajjako obulevu obweru okalaba kakusomera guma olina okuyitamu byeŋŋamba Basenyonyi byeŋŋamba Bazaake byeŋŋamba Bamufumbiro. Mwebale nnyo mwebaleeta bannange okutuwagira abantu b'ekawempe munzikirize mbebaze mu kwebaza okw'enjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala baganda baffe mwena abasiraamu tukikola kino buli kisiibo ng'era bwe batuluŋŋamisa nti omuntu asiibye afuna empeera naye n'oyo asiibuludde asiibye afuna empeera y'emu. So tubadde nga tukikola omanye abamu ku ffe okusiba kwali kwagaana nga wetuuka ssaawa nga musanvu ngaawo lwaki mwenda mu ebyo. So lwekyo bwe tubadde tukola naye mu kisiibo kino basebo ne bannyabo olw'engeri y'okunyigirizibwa bwe yasukka naddala eri baganda baffe abasiraamu. Tulina muganda waffe Makyete Yasiini n'abalala Basherifu Kalanzi n'abalala babadde mu kkomera emyaka egisukka 45 nga tebalina musango naye babasindikayo mu kkooti y'amagye. Kati enkooti enkulu yasazaamu n'enkooti enkulu yasazaamu n'egamba abantu abasindikibwa mu kkomera n'enkooti ey'amagye bateebwe tebalina musango kuba batwalire mu kkooti z'abantu ba bulijjo. Twali wano mu kifo kyekimu nga tukayana era njagala okwebaza baganda baffe bonna twagatta amaloboozi Dr. Kizza Besigye ne bamugya mu kkooti y'amagye kuba yali mu bukyamu. Yaffe ekiruma abantu naddala abasiraamu kwe kulaba nti ate abantu abalala bakyali mu kkomera olw'ekkooti eyo mu bumenyi bw'amateeka okugeza muganda waffe Soja gwe bayita Makyete Yasiini yasibwa mu kkomera ng'asindikibwayo ekkooti ey'amagye. Ekkooti y'amagye ne bakisazaamu ne kibeera official nti Makyete ne banne balina obbaka naye Makyete akyali mu kkomera. Makyete nga tetunnatandika kisibo kino yagenda mu kye bayita hunger strike yeekalakaza n'agala okulya. Twagenda okukyalira Makyete nga maama we atusabye tugende tumukonvinsinga waakiri atandika okulya agenda kufa. Netuukayo Makyete n'agaana okulya n'agamba oba nfa mpe naye njagala bwenkanya ate bwenfa omulambo gwange mugutwaleko mu kkooti malage bano abasajja nti baadde bansimu mu bumenyi bw'amateeka. Tetwavaayo basebo ne bannyabo nga ffenna tuli defeated. Nze siri musajja musiirize njagala emmere nze gwe mulaba naye okuyimirira mu solidarity ne Makyete abamu ku ffe ng'abakulemberwa nze Kamakoogera twasalawo naffe tugatte ku baganda baffe abasiraamu tusiire ekisibo kino. Nga tukisiiba nga tuyimiridde in solidarity oba mu Basseruganda ne baganda baffe abo Makyete Yasiini n'abasiraamu bonna abali mu makomera. Era twakisiibako olunaku olusooka olwokubiri naye bannange ebintu by'okusiiba ebyo olunaku olwasooka ndowooza nasala kilo 3 naye neŋŋamba nja kusiiba ku lwa Makyete n'olwokubiri naye negenda owulira wakufa naye nga nsiiba kaba Allah wakola ekyamagero mbooza nti kitya. Makyete maama we n'amwegayirira naffe ne tumwegayirira tugamba kyali wafogenda kufa. Makyete nakkiriza n'alya emmere kanange neŋŋamba alhamdulillah. naye nga twasiba ennaku nga ziizo ate nina kakyali kange bakayita magalawo malo kaŋŋamba ne bw'osiba ennaku ezisooka ezo Katonda takunyiigira. Ate n'ekirala waliwo olunaku luli oba 27 agamba lwa 27 olwo bw'olusiiba oba welusima olwaleero kati genda kusiiba ekiro kyaleero
esibanza so sina misinga mu kisogo lero twaddako kakati nkyali mu time nabageme mama mugamba tebiteddako naye ekyo kyongera baganda bange okulaga embeera abasiraamu gye bayitamu mulaba tutudde wano naye bw'otuuka mu CMI ababaddeko bakugamba bw'otuuka eri kulinga omuzikiti abasiraamu bajjudde omwo bano babaddeyo bw'otuuka ekitalya abasiraamu bajjuddeeyo bino singa omuntu abyogerako abadde musiraamu bandigambe abo baisilamisi genzero kati ndi mukatuliki naye baganda bange mbabuulira abasiraamu mulina okuluma n'okwengula okulwanyisa embeera eno kiringa ekigendererwa nti omusiraamu tasaanidde kubeera mu Uganda. Ekifo ky'abasiraamu ekituufu mu Uganda okusinziira ku gavumenti ya Museveni kiri mu kkomera. Ekyo tukiwakanya, ekyo tukivumirira, ekyo tugenda kukijjawo. Eddiini y'obusiraamu fe abaafuna omukisa ogikuliramu eyigiriza mirembe, ne bw'aba akubuuza kugamba emirembe gibeere naawe assalaamu alaykum. Naye mwami Museveni kubanga amanyimu abasiraamu eddiini yammwe balagira okutaawa ekibi, ate ye ajjudde mazambi. So abatya bangi kumu alemedde okukompromisinga newankubadde bangi naddala ababakulembera abamu, naye mmwe mulemedde okugulibwa. So bwe muba bakuuma ddiini yammwe, bwe muba bakuuma imaani yammwe, bwe muba bakuuma umma, mutwegatteko tulwanyise omusajja ono mukafiiri atayagala basiraamu musobole okwegayiaaamuzimbegwaa. Njagala okwebaza abasiraamu bonna abalinaffe mu struggle naddala abatali mu ggwanga. Tulina muganda waffe nja kwogerako lya Haaji yokka wasaagala mwesipozinga buli kisiibo atudduukirira ne mu kisiibo kino eyatukulidde ente netugenda okulya wano. Njagala okwebaza abakulembeze abasiraamu abali mu ffe abatulaze ekifaananyi ekirungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, murepresentinga abasiraamu bonna. Temukkiriza abasiraamu abamu abalimbira ne mu kisiibo okuba misrepresentinga. Olaba omuntu nga mukyala tefe wano mu Buganda omukyala aba wakitiibwa, ye n'osanga omukyala nga na minisita nga minisita Kabanda ng'abbira mu kisiibo alimbira mu kisiibo. Abaana ab'obuwala temumukoppanga. Omukyala omusiraamu si bwatyo bwakola. N'abaami abasiraamu bw'osanga omusajja omusiraamu ng'ayambadde entaabuusi naye nga mulyazaamaanya temumukoppanga. Lesoni muzifunye okuva ku bantu bangi nnyo. Abamu ne balukulamu n'obulamu nga bamuzaata nga bakirumira naye balemera ku mazima. Musobola okulemera ku mazima afterall akaseera ebulayo katono nnyo tutuuke wali. Temulemereeko, mukirize mu ddiini yammwe, musabe Katonda. Katonda tavangako ku ludda lw'abanyigirizibwa, tekibangawo. Ayinza okulwawo okutuusa ebisuubizo bye naye kye takola nsobi. Tayimingira Katonda yeye yennyini ebeera entuufu. Ojja kusanga nga wakuweeredde ekyo okisaanira. Waliwo oseeko omugenda ninyonya naye nagamba mwana wange Allah takola nsobi, kuba kafaananyi singa wali walayira buli n'enkwezenge n'emisoto egyali gikwetoolodde kyandibadde kitya. So Katonda takola nsobi. Oba oliawo yalina kututereeza bulungi nnyo twambale engule nga terimu musota gwonna, terimu kirenga nyenna, ate nga tetunene. Ekisembayo munzikirize baganda bange, naddala mmwe abali wano mu kitundu ekya Buganda. Tuwane Buganda tuba n'ensonyi kuba tuli decent. Omala kumayuukanga nze n'olyoka obakamira amaaso n'obabulira amazima. Kubeera bajjajjaffe batuyigiriza okuba okubikkako, batuyigiriza n'okutuyigiriza nti owekanga oba otomwerimukira teweebikka. Bino tetusobola twogerera walala wonna kuba radio tezijja tuyita. Tetuli baana ba Buganda, nze nzikyambulanyise bambulanyise entamu. Omusaayi gwange guno gwawano ne bw'okola otya. Naye ate mu nnono yaffe tetuliimu kulimba.
kubanga ebyo tuzivumirira naye wano tetusobola kwogera kubanga rediyo wano ewulirizibwa ate nga naye yali esigala ewulirizibwa eyesigibwa yali abasiraamu palefm bagigala lwaki lwakwogera amazima ezaffe tebasobola tuyitako benayimba nga sonda paka wansi nga simba ku rediyo yaffe benali nga maketinga piwobalagi nga simba ku rediyo yaffe naye kati bweyogera ku nsonga eziruma abaganda tokkirizibwa ku rediyo ya buganda oba ku tivi ya buganda buno byogera mu mutima okwagala buganda baganda bange mu abaganda abali wano n'emikwano gya buganda obuganda babuwamba dda Ssaabasajja Kabaka yakwata obudde najja n'atubuulira in no uncertain terms n'agamba obuyinza bwe babuwamba dda Ssaabasajja Kabaka yabagamba dda bawulira mmwe mwenna abagamba nti bwakakira banti Buganda bagisangula ku mapu ya Uganda Buganda bagisangula dda ku mapu ya Buganda ku mapu ya Uganda kino kyasooka kwogerako emyaka egisukka mu musanvu giyise nga kyogerako jjajjaffe Alani Waligo Nakirembeka akulira ekika ky'omutima omusajja yakyogera maaso g'abeene lwaite emyaka ng'esatu ne beene n'akyogerako nkibagamba bulijjo abaffe omwana wa Buganda ayogera amazima ayogera ku bubbi ne bwaba muganda munne yaddye lwaki alabibwanga omulabe wa Buganda naye ate abalabe ba Buganda abannamaddala abayimirira ku national TV n'abagamba gwagamba ffe ng'abaganda tujja bakulashinga eyakwata n'alagira ne basangula Buganda ku maapu ya Uganda kijja ekityanga yakulabibwa nga mukwano gwa Buganda naye ate nga abaana ba Buganda bayimirira mu bantu ne bakayanira abaana ba Buganda bavundira amakomera ate bayita abalabe Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba naye nga yali musajja musiraamu yatuyigiriza n'atugamba bwe muba temwegendereza mu mbeera eno nga n'abakulembeze bammwe abamu omulabe wammwe yababalondera nkidamu mu biseera bino nga n'abakulembeze bammwe abamu babe bannono babe baddiini ng'omulabe wammwe yababalondera kyangu nnyo okubakyusa obwongo ekituufu n'okirabanga ekikyamu ekikyamu n'okirabanga ekituufu akunyigiriza n'omulabanga mukwano gwo ate oyo akuyamba oba akulwanirira n'omulabanga mulabewo basebo ne bannyabo tekibeewunyisa okulaba abasajja abaswavu nga beetooloola Obuganda bwonna nga babagamba oyo muzzukulu wa Kayiira ow'Embogo ye mulabe wa Buganda naye ate ono eyakuba embooka abataka nga bagenze ku palamenti ono yakirimbula abaana ba Buganda e Kanyonga ono yasangula Buganda ku mapu ya Uganda ate ye mulabe wa Buganda kyangu nnyo kubanga abavujjirira kubanga abawa akasente Museveni kaakasente akalina ajja sente nnyingi nnyo mbali mu basiyazi eweeru abasiyazi baweereza sente mu Uganda ebbanga lingi nnyo nga abasajja bagamba Kyagulanyi oyo gwe mulaba abali b'ebisiyazi bamusaamu sente paka bennyini paka Trump we yajja n'ayimiriza sente z'ebisiyazi ezibadde zijja mu Uganda ezisuka mu biliyoni 14 buli mwaka sente ezo ziragawa omulimu gwazo gwakumakitinga bisiyaga akunegasyo ekigambo bisiyaga tekiba ku mukama mwalimu awonyeza lwaki pasito mubulizi w'enjiri alinya Kadaala naye n'atayogera Katonda oba Yesu naye nadiŋŋana ekigambo bisiyaga emirundi 40 mwalimu awonyeza lwaki MP oba omuntu yenayina bamuyita ku rediyo naye nga mu bigambo byayogedde obala ayogedde ekigambo bisiyaga emirundi 25 ne batene ku TV beefula babikumirira naye ate n'agantu ayigiriza abaana baffe tebitegeeza bino ebintu twakula tubiwulira ng'era tumanyi obusengu era nga abaana tubayigiriza musenge naye oli bw'ajja ku TV n'atandika okuyigiriza abantu engeri gye bakola ekintu neefula atumiriza abayigiriza abantu era tumaze kuzuula oluvannyuma baani ababasasula natera ku makya ne bagamba mwami Andrew Mwene mwami Bwani n'abalala munange tetuli mu kubaana nammwe n'ebisiyaga byammwe nabaana nammwe ebbanga ddene emunsiba ne mungoba ebungereza nendesonyiwa n'ebintu byammwe naye ate lwaki mubisibako mugamba Kyagulanyi baayo oyogere ku kintu kino baayo lwaki mwagala okukisaako eddoboozi lyange bwe muba mu maketinga lwaki temumaketinga bintu byammwe
kino kibanziza ate mu mboozi ezo muzikirize nnyo waggulu baganda bange kubanga obudde bwaswala naye nga mbategeeza mugule amaaso gammwe tetulina mikisa mingi nnyo gyakwogera bintu bino tusobola kwogera bwogezi muzaata yabyogera n'abyogera ne bamutemula kirumira n'abyogera ne bamutemula naye ne Ibrahimu Abiriga teyabyogera naye bamutemula ne Zebula Mando teyabyogera naye bamutemula naawe Seeko oba Aji ojja kusirika naye era naye bajja kutemula ate muŋŋambire abo abasiraamu be bakozesa kuba bano bwa motifu kasaka tebasiba babaye ne bagamba abasajja abatujjamu enjala abasajja abatukuba emiggo ate nga alina ne swigi gyange esinga ey'obunene so njagala okategeeza